Alhamdulillah, thumma salatu wassalam ala ashrafil mursalin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tumebaza Allah okutusobozesa nate olwaleero okulukesa tuli balamu ne tusiiba. Tuzze n'akanyomero kaffe aka hadithi y'olunaku ku mukutu gwaffe ogwa Jamal Dome Media. Titujja kwawukana nnyo ku mbeera eriwo, tuli mu Ramadhaani. Hadithi egenda kubeera nga ekwata ku Ramadhan biidhinillah. Nayo yatunyumizibwa Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam thalathatun la turaddu da'watuhum as-sa'im hatta yuftira wal imamu al-'adilun wa da'watul mudhluma yarfa'uha Allahu fawqa al-ghaman. Hadithi eno sha Allah tukomawe kikulu kyembadde njagalamu kye Ramadhan. Yagamba nti abantu basatu edduwa zaabwe teziriiko jiji kutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Naye yagamba omuntu asooka as-sa'im hatta yuftiru, omusiibi okuva nga amaze okulya ddaaku nga fajiri eyimiriddewo okutuukira ddala mu kaseera k'okusiibulukuka. Nabwe kityo mu kaseera kano ke tulimu ak'ekisiibo tukakozese nnyo ng'omaze okulya ddaaku hatta yuftiru n'okutuukira ddala gy'ogenda okusiibulukira. Sabiramu nnyo Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nga akwanukula edduwa zo z'onaaba osabye, kubanga yakiteekawo ye kennyini Allah n'agamba nti edduwa z'abantu basatu teziriiko jiji kumutuukako, tezirindiikirizibwa kwanukulwa. Edduwa y'omusiibi ng'asiibye, n'edduwa eya imaamu omwenkanya omukulembeze, imaamu na'adilun omukulembeze nga mwenkanya, n'edduwa ey'okusatu ya muntu alyamanyiziddwa, omuntu alyamanyiziddwa naye edduwa ye teriiko jiji kutuuka mu maaso ga Allah. So ebimu ku bye tuyigamu nti tubeere abasabi ba Allah naddala mu kaseera kano, tukakozese nga advantage okusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Oba oliawo ebizibu byaffe anaabitumalira biidhinillah. Ekyokubiri, tubeere abakulembeze abenkanya eri bitukulembera. Omukozi beera omukulembeze omwenkanya eri bakozi banno, omukozesa beera omukulembeze omwenkanya eri ebyokozesa, taata beera omwenkanya eri amakaago, maama beera omwenkanya eri abaana, abaana beera abenkanya eri batoobo, kubanga bakulembeze oli mukulembeze abakulembera. Biidhinillah bwe tunaabeera nga tukikoze ekyo, Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nga atusaasira n'okwewala okulyazaamanya bannaffe, kubanga tulabye edduwayo yalyazamanyiziddwa teriiko jiji kutuuka maaso ga Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.